Muna bizinesi tumula bizinesi yo ngolanga naffe wano ku Wonders Just ku sente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde bw'abakasitoma mulimu kigokola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku noti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima. Highlight me about somero abaana boolabirira. How did you come up with that idea? Story yange. Ndi nze nva mu nnaku yennyini. Nva mu bulamu obw'okubanga maze ennaku nga tewali kyakulya na kyakwambala. Tewali kyakunywa. Nva mu nnaku ez'okulwala n'owona wekka. N'okuwayo okumululuza n'okola ki bw'oba lake. Sujja gukuluma ne weezingira mu buliri okumala ennaku 3. No, Katonda yennyini n'akwejjanjabira n'ovaayo. N'ogenda ozannya akapiira yabadde afa. Nva mu bulamu buli obwatambuza ebigere okuva wano paka wali nga tewali ngatto obanga eriwo erimu ekituli. Nva mu bulamu obwo ewatali akubuuza wannaabye walidde wayambadde okuse ogenda kukola otya. Obulamu bwenvaamu obw'okubanga buli kintu Katonda yennyini ye byonna mu byonna. Waliwo n'omwana omu tayagala bibuuzo ebyo naye bikulu ovaawa oli naani saameka z'oyingidde ezo engoye wazigyewa ezo sente wazigyewa. Bono obw'okwekuza wekka Katonda bw'atakwatirako nga tolina boundaries tolina kuba ku mukono. So ffe bwe bulamu bwe tukuliddemu teri akubuuza wannaabye teri akubuuza walidde teri akubuuza wakkuse teri akubuuza ogenda wa. Katonda yennyini kubanga abazadde nga tebali. Okwo kwenva okunoonya abaana bamulekwa abannamwandu ye no mbanoonya bannoonya. So the school is primary and secondary? It's an orphanage. Bajita Master Child Care. Yes. They attend the part of so many charities. Is it attached to Worship House? Okay. Then in of course, ku Master Child Care waliyo omwami gwe bayita Wilfred Rugumba. Yabiddukanya la kubaba wanazi. Then waliyo Master Schools, Master Local Curriculum and International. Then waliwo Wakiso International nayo eriranye awo ya Pastor Ben. Kati nze ntula ku board zaabwe zonna. Musumba obaddeko ku top concerning gospel music na buli kimu kyonna. Naye tetukulabyeko nnyo mu collaboration with gospel artists mukola ennyimba. What could be the problem? Ndowooza sikifangako nnyo ate noli waba takusabye amanye nakyo okola kolabo eba nnyonta oli alina okuba agirina akugambe tukole ate okupromotinga nakwo olumu kutawanya kolabo ezeezo naye bali abasinga bajja tukozeyo ne Lydia Jasmine pastor abalimba bannaawe twakola ne Bobby ojanga n'osaba mu kanisa tewali tabu kimukuza nyimba ezantunda ennyo oba ezatunda ennyo musiki wange. Tukozeeko kolabo Nina Rose ogenda kuba bulungi haleluya naye Mukama neyanziza ebirungi byonkola. Yes, Rodake. Yes, Rodake. Aye Katonda wange waliwo ne ketwakoze ne Rodake kajja fuluma mu maaso baketa ssaawa yonna. Musumba katawo wenkubuuliza ekibuuzo oli much connected with abayimbi ba Sachula not more than aba gospel chiche like there is something that chooses you and there's something that you choose. Yes, I think that family chose me you so to much be their family, their brother. But so nenga sikinako tabu nabe ngambye banyonta muntu alina okuba n'ennyonta tubana ensaba tukoleko naawe ensaba kino nsaba kiri oba kitege kati olumu ate ennyonta ebeera eri. Tulina ne David Lutalo tetwakola akavidiyo kwa nagamba tanjala kabeera eyo nejuzi nasanze omwana nagamba kakayimba nampa ekyennyanja ng'ekirawo akoko nti kitewali nako yalubeerera. So Musumba, here is the thing. Gospel music bano abayimbi ba gospel ndabyeko occasionally abamu abagezaako okwatakinga sometimes waliwo wakola ekivulo twali ku Africana ekivulo very prominent gospel artist nabo yogera bingi na buli kimu kyonna and we were so much disappointed nga audience gatugamba yi katate ffe twandisuubidde nti mmwe mwandibadde nga bw'oteekayo nga bw'olina the worship night nga they should be even here already bandibadde nga bali engaged in na buli kimu kyonna naye ate nga be bagezaako okukulaga nti ate Musumba byakola si bye bituufu.
simanyi sitera biraba amato gange nga ziba nnyo eri ebyo bwe bityo kubanga tulimu aba ne opinion kyola buli muntu kirungi okuyitako mu ssomero n'owulira water is better than salt oba salt is better than fire boys girls are better than boys schools discuss oba kitegeera ebintu ebyo mu ssomero byaba bitutegekera ensi nti not everyone will agree olimu okwetuga okitegeera olimu okubanga oga gundi nanjogerako bwati actually criticizers can help you become better sibifaako nnyo mpozi ng'oli agambye nja kutta oba nja ekyo kyekiyinza this is life threatening naye nti oli awakanyiza oba akuvumye oba what's your best song mu nyimba zo the next one the next one that is coming every song is the best on your side yes okiranga kugamba muzadde nti mubaana bolondamu omu katudde ku kusumba side guno omwaka gubaddemu ebintu bingi tubirabye ng'abasumba bakwatakinga nawe then bakola bwe bati but you have stayed firm kyobola bakati tulikuda worship night today ng'omwaka ogumazeeko ng'okyayimiridde ukikola otya on that side kusanga nga mulina mwezi abasumba ezentalo z'abasumba eziriwo ku ground completely nze ndowooza abantu okuwakanya tokitwalanga nnyo personal omanyi taata wange yasekanga paani maama wange Masaka ewaffe ekimwanyi ng'aseka paani ne tumutwala ku ssomero ku break time ne tumutunda nerimu abaana ne batujerega paani wammwe alimu omusenyu alimu ettaka ne batuyisa bubi nnyo katatulwane ne paka etwagamba maama tugamba maama tuba abaana eyo ku ssomero bagamba paani waffe alimu ettaka batuvuma batulangira ne tukaaba maama naga katukebere emmeeza kwe tukandira eŋŋano agenda okebera emmeeza kwe tukandira eŋŋano nga bulijjo teyatukula buki bulungi n'agirongoosa kati netuddamu ne tufumya paani naga muweeko oyo omwana akubuulire mukyalimu muweeko olaba mukyalimu ki ettaka naalya omwana yennyini aga mwatuno ettaka temuli kitegeeza emmeeza ne badde teyatukula bulungi olengera nze bwento bwe ndowooza criticism nti oli asobola okujerega oba okuwakanya nga pasita munno oba okukyokoza oba anything naye gwe wulira ateeka okuba alinamu ensonga ayinza okuyamba n'olongoosa wookandira n'ofulumya akabalagala awoomu so omuntu wakuwakanya kebe nga tonnayomba lwaki sooka ogamba oba ki oba nkyuseewa so sirina nnyo tabu n'abasumba bannange I was raised bankuza nga nina empisa nfuba teri atuukiridde ate n'omuntu wakuwakanya bw'abanga mukuluwo omuwa ekitiibwa mugabe nti okay yandiba taatawo ate abamu ku ffe tetulina na bataata tetulina taata wange anzaala yafa kati owuliriza bataata babalala okitegeera buli atalina maama owuliriza bamaama babalala nga babuulirira bwabwe abaganda bagamba naawe ow'omunaku n'otega okutu kuba gwe tolina akubuulirira kati omusumba omu ayinza okuwakanya n'akola ki naye nga jjukira naawe tolina taata katolina kugamba okay tonyiiga sooka olabe notes kyusaamu omuwulira ng'ali ekyennyanja ebirungi n'obitereka amagumba n'ogasuula alright so recently Musumba emyaka ng'ebiri kwesatu from 2019-2020 politics yajja nayingiramu ate politics wakakati nayingira nnyo ayingidde mu church nayonoona ebintu ebimu how have you stayed relevant on that side of politics kugamba nti osigadde nga kwoli nga politics ena ayuyiza bingi churches zigudde completely omuntu nayimira katute instead of preaching ku Katonda nga ali ku muntu omu agamba kimu banange tuwagira ono banange ono tategeera ono ali bwati na buli kimu kyonna and the thing that I've not seen you do nze ndowooza nti pastor omulimu ogwange kusabira ggwanga kusabira abakulembeze abaliko abaagala okujja abagudde kama abagumye abayiseemu kama abawa amagezi kusaba so nfuba nnyo ng'omuntu okusaba era olumu abantu bali so politically sensitive ne bweyogera ekigambo ng'otegeeza kiri bakizzeeno n'owekizza eri ne bakizzeeno kati politics ye era mba neesabiranga Mukama nnyamba
nyamba njagala kwaka gwe njagala kutukiikirira gwe njagala ku bantu bambuze Yesu so se kumbuza olowooza ki ku gundi olowooza ki ku gundi. That's my biggest prayer. Njagala nga abafuga eggwanga n'abatalifuga nga bonna bwe bajja wano balaba Yesu tebalaba ggwanga tebalaba kala zaabwe. That's my prayer. Abaliko Bayibuli musabire abakulembeze abajja nabo mbasabire kwegamba. You have to be very, very careful. I try to be very careful. What is your relationship with the president of Uganda? Kandi kati bwogenda tandika ate okunjogeza bye sirina kwogera. N'omusajja oli mukwano gwo nnyo. Bombi. I see him as a father. I see the president as a father. Yes. I love him for the freedom of worship. Kati nze ndaba saasoma saakola ki naye ndi pastor wa church. Yes. Ekitegeera ekyo gavumenti eriko n'ezirijja freedom of worship kirungi nnyo nzowooza kyekimu ku nkizo President Museveni kyakoze abantu abaleka ne basinza nga bwe baagala era eno ekkanisa teyandiyimiridde singa baatugaana kuba twalina emyaka 19 ebbaluwa ne bazigoba bwe baatula meeting mukyala Mpanga n'agamba president yagamba abantu mubaleke basabe kakati ate Bobby naye nvudde wala naye yali mu kayimba kange komaweeka bwenabuza ono Bobby akola ki mu luyimba lwono nze ndowooza ensi neeyongera nnyo okunjagala ennyo n'okummanya kakati nabeera muganda wange nnyo era muganda wange kakati kiringa ngo omubbi okujja mu nnyumba yo n'agamba nti naawe emmundu n'agamba omukyala nti ku bbaawo n'abaana bo ttakombo oba omuwadde obuzibu buki bunene. So kati I see the president as a father and I see Bobby as a brother. That's my. That's your So what do? I pray for the president, pray for my brother too. Katonda is the final judge. Yes, mulamuzi sinze mulamuzi. Asalawani. So nze ng'omuntu nkubiriza bwe tuba tusobola omanyi okwogerawo ebigambo twogera ebigambo mwaka ku mwaka kizibu nnyo obutakwera mu nsobi. Akasembayo ekyo kibaddewo I think mwaka ku mwaka na buli kimu kyonna oba kikubuuzaako answer yagaano tonyekuno kukuda profile omukyala tumulabako ddi ekyo omukyala nakyogerako nnyo naye omulimu guno nga guntwala mu speed obeera noga kati ntuula ensonda ez'embaga oba tusooke anti buli muntu obulamu abulaba nga bwabulaba nze nga mbeera noonyamu nnyo kakati nsonda embaga oba tusooke tujje church miti nsonda embaga oba tusooke tumalirize toyi za church zino nga zikaddiye ziwunya nsooke embaga oba oli ate enkuba nejja etenti zonna nezisula oba tusooke tugijje mu tenti so nga I prioritize more oba kitegeera the work of God. So nakyogera nnyo kiri bwe ngamba ngenda bwe sikikola kati nenfuuka omulimba kwe kusaba sikyagala kusuubiza Katonda bw'ali kimpa era muli kiraba ndijja ne neebaza. So kisobola obeerawo mu myaka ebiri kiyinza obeerawo enkya kiyinza obeerawo luli kiyinza obeerawo leero so sikyagala kweyama naye nga nange nkiraba nti obudde buyise Katonda mbeere. Kamesage akasembe ku balabe baffe aba Delta TV da profile. Bannange aba Delta TV da profile neyanza nnyo Mwami Tyler sikitwala for granted okujjako wano ku Worship House. Mpita abantu mwenna okujjanga okusaba either mu church yaffe oba mu church eyo gy'osabira. Naku zino Mukama yaŋŋamba yambikulira ekintu nti waliwo abantu ng'ekkuba erigenda mu loogi alimanyi ne bwazibiriza atuuka. Ekkuba erigenda mu bbaala alimanyi erigenda ku beach alimanyi. Nekkuba erigenda mu church lyabula. Kubo lyabula akakuba ako kabula Bible gamba kafunda kabula. Kabula ba professor ne kabula abasoma ne kabula abalungi abawala n'abasajja abalungi ne kabula abagezi ng'oli namba emu naye akakuba akagenda mu church kamubula. Kale nsaba Mukama bw'oba wakalaba Mukama akuyamba obutakavaamu bw'oba tokalabanga Mukama akuyambe. Tolaba Bible gamba talekawo 9 n'anoonyemu eyabula. Sabira abalwadde Mukama abasumulule. Sabira abalina ebizibu Mukama abijjewo. Bible gamba mu Yobu 9:5 nti aseeteeza ensozi.
sabira abatalina mukisa mukama agubawe kwate ku ssente zotakwata nkoofeere n'amayumba n'amataka n'amamotoka n'emirimu gyo n'omusaala gwo byonna Katonda abikyalire. Sabira atalinyanga ku nnyonyi Katonda akikole bw'oba okyagala. Sabira abantu bafune obufumbo obulungi n'embaga ennungi n'amaka amalungi. Sabira abantu mwenna ng'ekkubo erigenda ku kyaki lyakubula Kama akuyamba olizuule ng'okyali mulamu ng'okyategeera bulungi. Sabira abantu mwenna nga walinnya ennyonyi naye ebintu tebinnaterera bitereere. Sabira ayagala okufumbira n'okuwasa Katonda akolera ekyamagero. Sabira atawaanyizibwa sitaani oloota ebirooto ebibi olina emizimu gy'olaba oloota abafu oloota ebintuntu byonna bikutte mu linnya lya Yesu Kristo. Sabira abalina endwadde enkambwe olina kansa olina siriimu olina sickle olina ekirwadde abasawo tebakiraba. Yeremiya 3:27 Bayibuli egamba nze Katonda bonna abalina omubiri waliwo ekinnema Mukama owonye endwadde ojjawo ensozi kale wonya abalwadde bonna Katonda abakuume Katonda abaagale mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Banange tubeere Busaabala buli Lwakusatu Busaabala Primary School tutulawo mu Ssaako ssaawa emu paka 4 ez'ekiro. Then tubeere Ekiwaatule Ntinda buli Lwakutaano ssaawa emu paka 4:4 ez'ekiro tutuula Kyambogo Primary School. Tubeere Nansana buli Lwakuna ssaawa emu paka 4:4 ez'ekiro ne ku Sande tubeerayo okuva ku ssaawa 2, 4, 5, 6. Services zaffe ziri 4 naye zonna zitwala 2 hours. Bannange mwebale nnyo ddala mutukyalirangako naye bwe batuze wano oba e Busaabala oba Ekiwaatule nonoonye ekkanisa ng'obudde tebunnaziba. Kama abeere nammwe. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukaddiwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.